tandikidde wano wennyini omukulu gwe bayita Mesarch Semakula olunaku olwajjo yasobodde okuba ate nga ategeeza eggwanga nti ayabulidde ekibiina ku biwandiiko byesobodde okuba ate nga ndabako wano omukulu Mesarch Semakula ekiwandiiko ekivudde emanafu abalukwago and company advocates kisobodde okuba ate nga kivudde nekitegeeza nti omukulu ono asobodde okuba ate nga ayabulidde ekibiina kino olw'ensonga bbiri ebyobulamu bwe ne ssente z'abanja ekibiina miliyoni 12 mu kiwandiiko nga bwe kitambula omukulu Mesarch Semakula nga bw'ategeezezza agambye nti ensonga zino zonna nga bwezisobodde okuba ate nga zitambula Golden Production yatandika omwaka gwa 2014 nga bafunye obutakkaanya bannaffe bwe baviira mu Eagles eri bwe bayingira mu Golden Production abakulu bano basobola okuba ate nga bakola ebyabwe era bafuna babadirector bafuna shares ez'enjawulo. Mesarch Semakula yafuna ebitundu yafuna shares 19 Mayinja yafuna 19 Musa Kavuma ebitundu 10 ku 10 omukyala Catherine Kusasira 8 Station Mayanja 8 Doreen Mutibwa 8 Morin Nantume 8 Seruga nafuna ebitundu 10 era nga badirector ba kampuni eno kuliko omukulu Semakula Mayinja Seruga Kavuma wano nno okusinziira bannaffe abalukwagana company advocates bategeeza nti ebyobulamu bwe omukulu ono Mesarch Semakula ategeeza nti tasobola kugenda mukola training eza buli lunaku okola safari ogenda ku stage okwesitula biki mu mbeera eyo kwe kuba ate nga byebimu ku ebyo ebimugyeko ayogeddeko n'ategeeza nti mwagwa 2014 Golden Band basobola okuba ate nga Golden Band bafuna kati ninyo mu kiwandiiko nga kyekusobeddemu embeera nga bw'ogiwulidde omukulu ono bw'asobodde okuba ate nga ategeeza naawe ogenda kuba ate nga ombulira olowooza omukulu ono Mesarch Semakula ensonga ki esobodde okuba ate nga zimujje mu kibiina kino ekya Golden Band kyabadde kyabakakola mu mbeera okuva 2014 omukulu ono asobodde okuba ate nga ategeeza nti ebyobufuzi badde bisaasaanidde nnyo mu kibiina kya Golden Band ng'omukulu Mayinja ne Kusasira abasinga ekibiina bakiraba ng'ebyobufuzi era ebivulu bingi nnyo ebya Golden Band babadde abantu abasinga babizira awo nno omukulu kwe kuba ate nga bayita Mesarch Semakula bweyasobodde okuba ate nga ategeeza mu nteekateeka ekiwandiiko ekyo okusinziira ku bannamateeka be bategeezezza Mesarch Semakula nga bwendabye ekiwandiiko kino abadde si mwetegefu okwonoona erinnya lye oba oli awo omumayinja nga tasobola kuva mu kibiina kino ekya Golden Band awo nno ye Mesarch kwe kwegoba amawulire gonna gabadde gayiza okutambula Golden Band bagikubidde eno ba Mesarch babakubidde eno mu mbeera eyo nebingi nnyo Golden Band naye esobodde okuba ate nga evudde wala nnyo abasajja bano basatu okuli Geoffrey Taya Mesarch Semakula ne Mayinja embeera yaabwe ya music yatandika webbaaka abajjukira ekibiina kye bagiyita Emitos omukulu gwe bayita Omar Katumba be bakitandika bamu ku basobola okuba ate nga omukulu Omar Katumba yabayambako okuba ate nga batandika ekisaawe ky'endongo eno walisaanye n'omanyako byonna obuzibu bwonna gye bwava okuba ate nga akadde kano baawukanye abakulu abo omwaka gwa 1991 omukulu bamuyita John Lubega n'omukulu gwe bayita Kabiito basobola okuba ate nga babayamba nnyo okuba ate nga batandika ekisaawe ky'endongo era omukulu gwe bayita Edisendi mwaka gwali gwa 1992 n'omukulu gwe bayita Omar Katumba nga banoonya ku baana abavubuka bayinza okuba ate nga bayimba awo nno bagwira ku basajja okuli Geoffrey Taya ne Mesarch Semakula awo nno Emitos etandika mpolampola budde obwo baali bawangalirawo bayita ku White Nile gye basobola okuba ate nga batandikira mpolampola nga bakikuba nga bali mu Emitos ku Pride Theatre babategekera ekivulo ekyasookera ddala omukulu oyo gwe bayita Omar Katumba ekisaawe ky'endongo tekimala mu bbanga ddene nnyo era mwaka 1994 yali yava mu Easter ebiseera byali bya Easter ng'avaayo yali alina ekivulu eno yali ategese ekivulu awo bayita Masaka Cinema yali alina batto n'omukulu gwe bayita Livingstone Kasozi obudde obwo yali ategese ku Patel wabula omukulu Omar Katumba accident yagisanga nabbingaawo era wesobola okuba ate nga obulamu bwe bukoma abo nno ba Geoffrey Taya basobola okuba tebalaba ennaku batandika mpolampola okuba ate nga bayiriba awo nno Geoffrey Taya kwe kutandika ne munne yagendako mu kibiina bakiyita Embassy Band eky'omukulu bayita Supercharger awo nno Geoffrey Taya nga biganye eri kwekola ekibiina kye bayita Geoffrey Brothers oba kye bayita Gibros awo nno kwe kuba ate nga akikuba n'omukulu gwe bayita Geoffrey Taya ne batandika obudde obwo omukulu gwe bayita Mayinja
mayinja alina ye mwali mpola ng'ayiriba mwagwa 1996 waliwo empaka ze bateekawo era omukulu gwe bayita Amani basudde n'abategeeza nti baanamu ekyetu mujja kikuba obudde obwo waliwo empaka zaali okuwapeera ndi ekibuye era omukulu Amani basudde n'abakubako eddusu n'abagamba ekintu mujja kikuba ne batandika mpolampola okuba ate nga bayiriba endongo ne bagitambuza paka awo no Geoffrey Lutaya watandikira n'afulumya teepu ye yasookera ddala bagiyita bamimwa gyabwe era bagigula akakadde oba kaali kamu awo no kakadde kamu bagigula omukulu we yasooka ogigula bamuyita HK awo no HK we yagigulira waliwo omukulu bamuyita Kasiwukira yajja n'amutegeeza nti eri teepu gye bagulako bagigulako meka awo no Kasiwukira n'amutegeeza sente zizeeyo nze ombulire sente z'oyagala awo no Kasiwukira kwe kugigula eteepu eyo gye bayita bamimwa gyabwe awo no Geoffrey Lutaya yagenda wa omukulu Kasiwukira n'amubuuza ki ky'oyagala nga ggwe Geoffrey Lutaya n'amutegeeza nze ngulira taxi awo gye muyita Kamunye gye muwulira nti Kamunye ekigambo Eagles gye kiva ebiseera ebyo omukulu oyo mutebu gye bayita bamimwa gyabwe ne batandika mpolampola obudde obwo Geoffrey Lutaya ng'alina ekibiina kye bayita Gibros oba kirala Geoffrey Brothers nga bayiriba aline Lutaya obudde obwo ye omukulu gwe bayita Ronald Mayinja yali mu kibiina kya Diamond Production era Mayinja yali akulira abayimbi kuba omukulu Katolu Bwamba yali asinga nnyo okuba nga bazanya mizannyo wabula nga akulira abayimbi ye mukulu gwe bayita Mayinja awo no Mayinja kwe kuyita abayimbi bano okuyita Geoffrey Lutaya ne munne Semakula batandika okuba ate nga bayimbirako mu Diamond wabula nga ekibiina kikyali Gibros kibayita Gibros awo no bakiteeka mu Diamond Production ekibajja mu Diamond Production obuzibu nno omukulu bamuyita Katolu Bwama nga ekibiina kikutte yabategeeza nti baana mwina okuba ate nga muwandiika application Geoffrey Lutaya n'abigaana ebyo n'agamba katuveeyo ew'omukulu we Katolu Bwama tetujja kukwatagana naye ne bavaayo mpolampola ne bayiriba tebyali byangu wadde n'akamu ne basobola okuba ate nga batandika awo nennaku basobola okuba ate nga bagirabako omukulu ne batandika okuyiriba embeera nga bwetambula nga batambudde embivulo ebyenjawulo waliwo omukulu bamuyita Musa Kavuma gwolabako nga badirector ba Golden Band ne Eagles ebiseera ebyo bamusanga nga bayiriba ne bamusomeramu endongo yaabwe nga bweyiza okuba ate ng'etambula n'abeegattako ne batandika mpolampola awo no waliwo omugagga gwe bayitanga Mavini Hotel bagenda ne bamutuukira ne bamusaba ebyuma nga baagala kuba kaalo awo nno ebizibu byebaafuna nabyo mu kupangisa ebyuma by'omukulu gwe bayita Mavini abajjukirako emboozi nti waliwo Mesarch yayimbira nti ebya visa nti aba Eagles babakwatanga badduka aba Eagles bano baali badduka olw'ebbanja lye baali bayina omukulu ono gwe bayita owa Mavini yabatwala mu kooti ng'agamba nti ebyuma bye baali babyonoonye ebiseera tebyali byangu wadde basobola okuba ate nga bayiriba mpolampola gye bayita Eagles Production awo ng'evaayo mpolampola 2014 awo nno baali side zeggaba meeting yasobola okuba ate ng'eggwa nga bitabuse nga bagamba nti ejjogo lya Geoffrey Lutaya lyali lisukkiridde nga Geoffrey Lutaya yali agamba nti yali agala percentage ya bitundu 4 ku buli 100 era abamu bategeeza waliwo deal ya MTN yali yakajja nga bagamba omukulu oyo yali naye ayagala okuba ate ng'alyako ali 60% ebiseera ebyo naye nga akujjukizaako obudde bwe ngali mu Eagles Production ennaku baali bazigabana nga Christmas ne Boxing Day lwali lwa Misa Semakula 31 lwali lwa Mayinja Easter ne Easter Monday lwa Geoffrey Lutaya Valentine yali ya Seruga akadde kano omukulu gwe bayita Semakula omukulu asobodde okuba ate nga avaayo ndowooza kyendabye teamwork esobodde okuba ate nga biganye okukwatagana kati omukulu katandika okuba ate nga akikuba solo omukulu gwe bayita Geoffrey Lutaya omukulu gwe bayita Misa Semakula n'ebyobufuzi byo bisobodde okuba ate nga abalaba Mayinja kusaasira wuuyo ndowooza n'okwawukana kwa Golden Band okwawukana kwa Geoffrey Lutaya ne enjawukana eyajjawo eya The New Eagles ne Golden abawagizi beeyawulamu ate bagendamu ebyobufuzi nga bw'obiraba akadde kano embeera bwetyo bweri goyinza okwongerako n'ombuulira gwe olowooza ensonga zibadde zitya omukulu Misa Semakula asobola okukikuba n'ebivulu yatandika ddo bitegeka mu mbeera eyo nkutegezaako ababadde ba shareholder ku Golden Band oba Golden Productions omukulu Misa Semakula abadde ne percentage 19 Mayinja 19 Musa Kavuma 10 kusaasira 8 Station 8 Doreen Mutibwa 8 Nantume 8 Seruga 10 embeera yeyo talk to me